Weewaawo kukyo kwennyini kwe nkubira ddala akati omukunku ku mpomero sijja kusooka kubagamba kindwisizaayo kansooke mbaanirize kubanga bwe nadda mu bya olunderebu oba oluvulunguti olwayogerwa ku mbuga ebuzinde abamu mujja kugwa eŋŋanzi mugambe nti ate munnabusiro kikyatutebya ayagala kutamba amawano ng'atadde mindi ku mumwa oba kisa obusungu endiiso oba embujjo kafulu oba munnange eri gye bayita bizibu analya amaaso g'entamu analya amaaso ga nawolovu talwawo kugaseebeeka ku ntamu kakati nze lwaki munnange nzira mu kutambuza obutambuza nti omumwa nga oluzingo mututumba musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana owammwe omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era nzize ng'ekisinga okuntwala ennyo omwoyo ekindeese akalaako oba akapaalo kwe kusomesa ku bantu olulimi Oluganda nate kusomesa ku bantu olulimi Oluganda neera bannaffe ba M Frank Media ntambula nabo bakuba ebifaananyi birungi bakwata video ku mikolo naawe ayagala live streaming bakuyamba okukolera live streaming nga bw'oyagala abantu abamu muli bweru naye nga mulina emikolo gye mwagala mulabe wano e Uganda kye bayita live streaming giba gigenda mu maaso nga gw'olaba obeera naawe w'oli oba kuziika baziika naawe oziika oliwa yonna gy'oli Kata Oman Saudi Arabia UK USA China yonna gye muli muba mubigoberera bulungi kati M Frank Media wejjira n'ekuyamba kukuba bifaananyi ebirungi ku mikolo kwanjula mbaga birthday graduation M Frank Media weri ate Walusimbi Impact Fire Service abanafa abazikiza omuliro bali wali ku lweggayaza mabega wa Akamwensi Shopping Mall awo we bali ate bazikiza muliro basomesa n'abaana ku nkola ez'okutangira omuliro abaana muluwumulanga olwo bana bateeki batwaleyo babeeko kye bayiga ate nga guno kati gwe mulimu abazadde gwe muba muyinza okuyigiriza abaana mu biseera byabwe eby'eddembe obeera olina ky'omugaseeko mu kumanya kale Walusimbi Impact Fire Service bettanire bali ayo mabega wa Kamwensi Shopping Mall tukawo butuuso bagaye Munabusiro ye yandagiridde ate bajja kuba bakwanguyiza ensonga bitabo bye twawandiikako ate tukyawandiika naye nga kino bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa kitabo kiba kya mitwalo 3 wano oludda luno ninawo olulasangeye kiba kya mitwalo 10 era nga bw'okiraba kino kitabo kinene ddala mitwalo 10 waliwo ekitabo kino kye bayita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 nakyo nze nakiwandiika kitabo kya mitwalo awajinda be 3 ate oludda luno ninawo kye bayita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi ogwokubiri kakati bitabo bino byonna obyetaaga weetaaga okubimanya kale weetaaga okumanya ebibirimu kale weetaaga okubifuna weetaaga okumanya biki ebiri mu byo weetaaga okubimanya kino kya mitwalo 3 na kino kyesatu na kino nolwekyo ku 078 599 343 nga ofuna bino ebitabo byenkutegezeza lwaki oba totambula na kumanya kitabo kiri kye tuwandiika ekiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba
kisonderwa mmwe bamwoyo gwa lulimi nolwekyo nkuyita gwennyini andaba ojje oteke tafaali ku lulimi nga owanga erinnya lyo mu kitabo ekyo kubanga naffe mu ngeri y'okubeebaza abalwanirira olulimi Oluganda mu kitabo ekyo amannya gammwe tugenda gateekamu Kigondi gundi so ojja kuwaayo kyonnoosobola kyonna ku lw'omulimu omulungi ogwo tulabe nga naffe twejuuba era tweziziba ennyo ku lw'ensonga eyo tulwane we luba lutalo lunaalwanibwa obukende kubanga olulimi ly'eggwanga n'olwekyo gwe awulidde bino era akwatiddwako yita ku 0781599347 oyinza okuteekamu erinnya lya mamawo jjajja senga kojja oyinza okuteekamu erinnya ly'omuntu gw'oyagala oba mukwano gwo oba baana oba mukyala mu kitabo ekyo ifulumira omwo abaliwo n'abanadawo basomeko bagambe nti ddala wama abasajja bano n'abakazi balwanirira olulimi Oluganda kati enjogera endala olwaleero gye tuleese gye tugenda okubagambako eyitibwa omukadde w'ebukaya bw'otomulaba mu katale nga lwamalamu dda amazzi. Enjogera eno yavaawa? Bino ebyalo biri mu Kyaggwe naye abakadde b'ebukaya bagendanga nnyo mu katale baabalabanga nga bagenda mu katale akatale akoogerwako keke Bugungu awo bagendanga mu katale Bugungu kati bwewagendanga mu katale ng'osuubira okulaba ku mukadde gwali oludde okulaba n'otomulaba kati awo ng'olyoka olowooza nti bambi oba yafa oba omanyi yafa kubanga tebaateranga nnyo kugwa katale ako bagendanga nnyo mu katale Bugungu weewava enjogera egamba nti omukadde w'ebukaya bw'otomulaba mu katale Bugungu nga lwamalamu dda amazzi kale eyo yenjogera bwetyo bwe yatandika era ngikomezaawo mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okusubscribinga okulikinga okucommentinga n'okusharinga essomo ly'olwaleero liwedde bagamba okusiimula engalo kuva ku mukkuto ate katuwulire asaabulira eriri mu kamwa katubeeko ate ebirala bye tubakira kubanga tetukola gumu kubanga munnange ekkuba erimu lyassa wamusu ate kamba siibule ndine muganda wange Frank ku kamera ebintu bitambula bulungi awangale mwana wa Nabinene awangale omwana wa Nabijjano.